Tetwagala yadde ebibiri from the government tetwagala olaba tetwazituwa mu covid nga tetukola naye kati osuubira otya okubanga basobola kuzituwa. Do you have any clearance to do this one here? To do what? Who cleared you to come and do this? To do what? What are you doing right now? I found the journalists. They wanted How to did they talk. come here? Who invited them? I don't know. It's me to ask You you. can be arrested, all of you. Are you aware of that? Anze ekisooka federation ng'ekigambo federation kyengwamu. Federation yonna gye ndimu oba oli gy'alimu omulala erwanirira ekintu kimu bw'ebanga erwanirira kutereeza music wa Uganda ndi ku ekyo. So nze siri federation manyi nti gwoba mwoli ng'oli muyimbi oba nga toliimu ne tulwanirira ekintu ne kitugusa tekigenda kuyamba nze kaalimu nti eyamba abali mu federation eyo yokka no eyamba omuyimbi yenna ayina Munnayuganda oba eri empya yeekoze ekyo ekituufu kyetu as long as tulina omulamwa gumu gwa kununula music wa Uganda kulaba ng'omuyimbi afunamu ekyo kyalina okufuna. Ebituli abagikubamu ebituli nze sibagaanyi neyo anti kyembadde nkunyonnyola nti eyezze bw'ebanga yeetali mu bituli nga gy'olabanga etali mu bituli ekijja kujja ekisooka federation teyamba nze nzekka teyamba oli yekka ono ne bwana batazze egenda muyambiramu kuyamba lwampaka yo amaze nageze ngamba banene abaana mbagamba nze level yange gyendeko yakuba bukubi ndongo so akuva kule yesooka bwe wali wakajjanga kuba kapapala walowooza ku bya federation ate twabirowooza nange federation yagirowoozaako mu 2028 oba 3 oba 4 naye bano basooka kufunamu kasente eyo mbuzi ya kigaga nawe newuliriza ate njala omanyi okugaggawala si musango kakati kati nze nkusinga gwe sente ku mutima nemalango kuwamu waleeno oyinza okuddamu okufugika omutima gwange gwagaggawala okusooka naye ngono tannandaivatinga ekyalo kya federation eyamba omuyimbi atandise eyatandika neyabivaako kasaba ng'alina ennyimba ennungi mu music industry oba mwoli oba toliimu bwe kiyitamu kiyamba ffenna era webalenga nange ndi ku sayidi eri sayidi yonna nze nagambye gasiriko sayidi oba gyoliko ligambe ndi ku sayidi eri anti eyo nange gye ndiko omanyi ndi ku sayidi eri kati eri sayidi bwerwanirira nebanga erwaniridde ekintu kituyambira wamu so kati associations ezirina okwekutulamu federation era ojja neweesimbawo ng'olina ebirowoozo ebirungi bukezi tebagamba no abayimbi bali jangu bampo bakola minisita wa Nadizi ani abasavinga enkwakyo naye nja kubali enisikini oluyi enkwace evemu kuba encungwa nze mbitegeera byonna oli ne bw'aba ayise mu lugero bw'ati ntegeera kyabadde ategeeza naye ekikulu mu kyonna mu pointi nze gye nasinga okukwatamu nti ebyobufuzi oba abayimbi ng'abayimbi ye kye yali agamba nti ono tabalimba oba ono n'abalimba oba mu ngeri y'obbagula mugende mu byobufuzi mu ngeri y'okugulibwa nze ekintu ekirimu politics sikibaamu kuba siri politician naye ekirimu okulwanira music wa Uganda kibeeramu direct kulwanira toba Edikenzo yavaayo ng'alinga aleeta olugalo direct eri Bobi Wine anti sinze Edikenzo ate gye sinze president wa federation nanti oli mu federation obamba w'ennamba Uncle Kenzo president mu musange mumubuuze ku bikwatagana ku nsonga ze naye engeri Kenzo gye yaddamu Bobi Wine gye yali esaanidde eyo yamuddamu ati akazi yamuyita mufere ku nsonga ki buli omu alina waferera nange erina gye nferera so simanyi nsonga zaabwe oba zaalimu obufere era ojja kubuuza nko Edikenzo
akunyonyole bulungi egamba eti ekisooka njagala obbakakasa ffe diiru yaffe tetuli mukola diiru eno si diiru kati gwe kyogamba nti diiru yaffe mba sikutegeera njagala bakakasa ne gavumenti ng'empulira n'abantu bonna n'abafanzi nga batuwulira nti nze seetaaga era tetwetaaga sente za gavumenti zonna okuva ewa pulezidenti oba okuva ewa General Musale oba okuva ewa omuntu yenna ali mu gavumenti kyetwetaaga era kyetulwanirirako buli lunaku ekitufuubanya oba ekitukozesa everyday kubeera nga omuyimbi afuna mu music we fani wange yenna gyali olimba tafuna lwa bwereere agula lugule oba agenze ku library oba agenze ewa wonna wagenze agula lugule neffe ekituluma nti ye fani waffe atuwagira neffe tetufunako yadde mmeka ffe kyetusaba gavumenti kututereereza mulimu gwaffe kubeera nga sente zituuka eri omuyimbi tetwagala yadde ebibiri from the government tetwagala olaba tetwazituwa mu covid nga tetukola naye kati osuubira otya okuba nga basobola kuzituwa What are you doing right now? I found the journalists. They wanted How to did they talk. come here? Who invited them? I don't know. It's me to You ask can you. be arrested, all of you. Are you aware of that? Mbadde nkunyonnyola nti eyezze bwebanga yetali mu bituli nga gy'olabanga etali mu bituli ogamba otabaako ekijja kujja ekisooka federation teyamba nze nzekka teyamba oli yekka ono ne bwana batazze egenda muyambiramu kuyamba lwampaka yo amaze nageze ngamba banene abaana mbagamba nze level yange gyendiko yakuba bukubi ndongo so akuva kule yesooka bwe wali wakajjanga kuba kapapala walowooza ku bya federation ate twabirowooza omala kuba the aya yugo nange federation yagirowoozaako mu 2028 oba 3 oba 4 naye bano basooka kufunamu kasente yombozi yakigaga nawo newuliriza ate njala omanyi okugaggawala si musango kakati kati nze nkusinga gwe sente ku mutima nemalango kuwamu waneeno oyinza okuddamu okufugika omutima gwange gwagaggawala okusooka naye ngono tannandaivatinga ekyalo kya federation eyamba omuyimbi atandise eyatandika neyabivaako kasaba ng'alina ennyimba ennungi mu music industry oba mwoli oba toliimu bwe kiyitamu kiyamba ffenna era webalenga nange ndi ku sayidi eri sayidi yonna nze nagambye gasiriko sayidi oba gyoliko ligambe ndi ku sayidi eri anti eyo nange gye ndiko omanyi ndi ku sayidi eri kati eri sayidi bwerwanirira nebanga erwaniridde ekintu kituyambira wamu so kati associations ezirina okuwekutulamu federation era ojja newesimbawo ng'olina ebirowoozo ebirungi bukezi tebagamba no abayimbi bali jangu bampo bakoya minisita wa nadies ani abasavinga enkwakyo naye nja kubalya enisikini oluyi enkwaca evemu ekuba encungwa nze mbitegeera buyonna oli ne bw'aba ayise mu lugero bw'ati